Weewaawo ntendereza Kristo era neebaza Mukama Katonda waffe olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth nzakulamusaako gwe muganda wange era mwannyinaze. Olunaku olwaleero tujja kubeera nga tukola ekitundu kyaffe ekisembayo mu ssuula eya 26 kutandikira ddala ku lunyiriri olwa 24 paka olunyiriri olwa 32 nga tutunuulya ku nsonga gye tuyita engeri Festo ne Agrippa gye baategeeramu nti Pawulo tiyalina musango. So tujja kutandikira awo we twakoma omulundi ogwedde bwe twatunuulira ku kukyuka oba okuzaalibwa omulundi ogwokubiri okwa Pawulo n'okubuulira kwe. Era nga bwe twakola luli nga bwe tukoze mu masomo gonna ne leero bwetyo tujja okukola okusoma ekyawandiikibwa nga tukyekkaanyiza ddala ate olwo tulyoke tugende mu maaso n'okuba nga tukola tutya nnyonnyola. Bayibuli eraga mu 24 bwe yawooza bw'atyo Festo n'agamba n'eddoboozi eddene nti olaluse Pawulo, okusoma kwo okungi kukukyusa okuba omulalu. So awo ebyo bikulu byategeera ne ekikulu mu byonna kwe kutegeera biki ebyo Pawulo byali ayogedde kubanga ekyanibwa kigamba nti bwe yawooza bw'atyo Festo n'agamba n'eddoboozi eddene nti olaluse. Tulina okujjukira nti ku mundi guli ogwasembayo mu masomo ge twalaga emirundi ebiri mu ssuula eno twalaba nti Pawulo yayogera ku nsonga ekwata ku kwolesebwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwe yafuna ku lugendo olwo, ate era yayogera ku ngeri ey'ekyamagero ey'obulamu bwe okuba nti bwakyusibwa. Ekyokusatu yayogera ku buweereza bwe obw'ekitume okugenda eri bannaggwanga, ate era n'ayogera ne ku kutegeera kwe okw'ebyawandiikibwa ebitukuvu eby'endagaano enkadde eby'eggwanga lye erya Isirayiri, n'okubuulira kwe ebyo ebintu bwe yabyogerako nga bwe yabyogerako nga attaanya kimu ku kimu. Ensonga lwaki oluvannyuma lw'ebyo Festo yayanukula nga bwe yagenda mu maaso n'okuba nga akola ki ng'ayanukula. Era tulina okuba nga tukitegeera ddala nti kino kyali kyakwewuunyisa nnyo eri Festo okubeera nti eriye okuba nti yawulira Pawulo okuba nti yali ayogera nga bwe yali ayogera nga tategeera ddala yali ayogera lwa mwoyo ki. Era mu kuba nti teyategeera Pawulo yali ayogera lwa mwoyo ki, yamaliriza nga agambye nti okusoma kwa Pawulo okungi kwamukyusa ne kumufuula omulalu. N'olunaku olwaleero ebigambo eby'engeri ng'eyo byogerwa eri ababuulizi ab'enjiri abakkiririza mu kuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo, omukyaleeta amanya musajja yenna, obulamu bwe yatambuliramu obw'obugonvu, okubeera nga yakuuma amateeka ga Katonda, ate era n'ebyamagero by'akola okwo nga kw'otadde okukomererwa kwe, okuziikibwa kwe n'okuzuukira. Bangi olunaku olwaleero tebalina mirembe na muntu yenna asobola okwogera ku Mukama waffe Yesu Kristo n'ayogera ku ebyo ebintu eby'enjawulo ebyewuunyisa ku bulamu bwe. So bwe gutyo bwe gwali wano ne ku Pawulo nti ensonga ze yali ataanya zaali zitegeerekeka bulungi, naye Festo ye zaamuyitirirako n'atandika okwebanga ate ayingira mu mbeera ey'okuyingira mu kusoma kwa Pawulo. Nakyo kikulu nnyo okutegeera eri ffe abali mu mulembe guno ogulimu abantu abagamba nti ne bw'oba tosomye Omwoyo Mutukuvu wakusomesa, ne bwe kiba kikwatagana kubeera nga enkyo n'abeera mu buweereza, togwanira kugenda kuyigirizibwa engeri y'okwatamu ebintu. Gwena kubeera onokkiriza nti Katonda akuyise ajja kubeera nga akuwa ebintu byonna by'olina okuba ng'okozesa mu bwongo bwo mu ngeri emu oba endala. Kikulu nnyo otegeera nti Bayibuli eraze nti Pawulo yali muntu muki muyigirivu. So naffe abaweereza tugwanidde okubeera nga abaana baffe tubafaako babeere nga bayigirizibwa, ate naffe okweyongera okuba nga tuli basomi. Wabula ebyo ebyayogera Festo tebyawukana n'ebyo Bayibuli byeyogera mu Bakolinso sooka olunyiriri essuula esooka olwa 23 olulaga nti eri okubuulira okw'enjiri eri ffe gemaanyi ga Katonda, naye eri Abayudaaya kyakwesitala gye bali, ate eri ab'amawanga kintu
kya busiru nnyo nnyini ddala, era ndowooza osobola okutegeera nti Festo okwanukula kwe kulagira ddala engeri ab'amawanga gye twanukula eri enjiri. Tulabye ddala nti kintu kya busiru nnyo kubanga twagala ebintu bye tusobola okutegeera mu ndowooza yaffe mu ngeri emu oba endala, ng'ate n'abalala bangi nnyo babikkiriza. Nate ne Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olw'13 n'olw'14 nalwo lunywereza ddala nti amagezi ge tusomesezaamu ekigambo kya Katonda si ge magezi ag'ensi eno, era ebyo bye tusomesa tebisobola kumala gategeerebwa n'amagezi gano agaki ag'ensi. Omuntu oyo alina okuyambibwako Omwoyo Omutukuvu okutegeera ebyo ebyogererwa ddala. Era kikulu nnyo okubanga tutegeera nti leero omuntu omu kyayinza okuyita okubeera nga kintu kirungi nnyo, ate omulala ojja kisanga ng'agamba ekintu ekyo kikyamu. Beeba abantu gwe kyogamba nti kino kirungi ate omulala agamba nti kiki kikyamu. Naye mba njogera ku bulungi, sitegeeza embeera etagwanira oba etakkirizibwa mu maaso ga Katonda oba etagulumiza Katonda, kubanga olwo olunaku olwaleero abantu ne basalawo okubeera nga batamiirukuka, nga bakozesa ebiragalalagala, babeera mu bwenzi, babeera mu busamize. Kati bw'oyogera ku bintu enolaga nti Katonda ebintu ebyo abigaana, ate ojja kumaliza ng'oli agamba nti kino kyenkola g'okiraba ng'ekyobusiru si kirungi gy'oli, naye kino nze ndabira ddala kino kirungi nnyo nnyini ddala. So tulina embeera eyo mu bantu ab'enjawulo. Era n'ekirala gwe kiyinza okuyita eky'amagezi ate omulala asobola okiyita ekyaki ekyobusirusiru, naye amazima gasigala nti mazima. Pawulo byali ayogerako tebyali bigwira eri abo bonna abaali bassaamu ekitiibwa ebyo ebyawandiikibwa eby'endagaano enkadde. Ensonga lwaki olwa 25 lugamba nti naye Pawulo n'amugamba nti siraluse Festo omulungi ennyo, naye njogera ebigambo eby'amazima eby'obuntu bulamu. Kati awo wakulu nawe wakutegeera ti newankubadde Festo yayanukula Pawulo nga bwe yamwanukula mu mbeera ey'okumusibako obulalu, mu mbeera etaali nnungi, n'okuba nga yayogera waggulu okubeera nga alaalaasa obulalu obwa Pawulo. Ekyokuyiga kye tulaba nti Pawulo ate bwe yali amwanukula, yamwanukula mu bukakkamu obw'ekitalo n'okumussaamu ekitiibwa, nga amugamba nti siraluse Festo omulungi ennyo. Ani akikola ekyo bwe kibeera nga si Mwoyo wa Katonda nga yakukomyeko? Era kyakuyiga eri ffe nti newankubadde ebigambo ebyayogerwa ku Pawulo byali bya bulimba era byali byakubeera nga bimwonoona, naye Pawulo yasigala nga ajjukirira ddala ng'ebyawandiikibwa bwe bigendera ddala maaso n'okuba nga bitutegeeza. Bagalatiya 5:18 paka 25 etubuulira era n'etujjukiza ku kye tuyita kibala eky'Omwoyo Omutukuvu. Ekimu ku byo kwe kuli kye tuyita okwefuga oba obukkakkamu, era tulaba nga Pawulo yayolesa obukkakkamu. Ensonga yemu tujja mu Peetero ekisooka 3:15 Bayibuli etugamba nti tulina kuba beetegefu akanyomero konna, akaseera konna, okuba nga tusobola okuwa ensonga lwaki tukkiza kye tukkiza, naye twanukule mu bukkakkamu, mu bwetoowaze n'okussaamu abantu ekitiibwa. Ekyo naye tukyala Pawulo akiraga. Bakolosaayi 4:2 paka 6 tugamba ebigambo byaffe bibeere nga bijjudde omunnyo n'ekisa. Era tulaba Pawulo bw'atyo bwe yagendera ddala maaso nti yalagira ddala embeera eragira ddala nti obulalu bwamusibibwako busibibwe, naye tyali mulalu, kubanga engeri gye yanukula tyayanukula ng'ate omuntu omulalu mu ngeri emu oba endala, nga era enyanukula yali esirisa ebyo byonna ebyali mwogeddwako eby'obulimba. Ate jjukire Mukama waffe Bayibuli etusomesa mu Peetero ekisooka 2:23 nti ne bwayogerwako ebigambo eby'ensonyi n'agenda mu maaso n'okuba ng'awayirizibwa, teyayanukula kigambo kyonna. So kino kyakuyiga nti era nga tugenda mu maaso n'okuba nga tubuulira enjiri, waliwo abantu abagenda otugula okukerako okubeera nga batusibako ebigambo ebitategeerekeka, nga batwogerako ebigambo ebitali birungi n'ebigambo ebitunyiriza ddala, naye tugwanidde osigala nga tubeera abantu abakkakkamu, kubanga kino si kyakuwangula, kino bakirifa ogwaffe gwa kubuulira njiri. Olwa 2:6 Pawulo n'agenda maaso ng'agamba kubanga kabaka amanyi ebigambo bino gwe njogerera mu maaso ge n'obugumu, kubanga manyi ebigambo bino
tebyekwese eri kabaka n'ekimu, kubanga ekyo tekyakolebwa mu bubba. Kati Pawulo anyweza nti bino byonna byali agenze maaso n'okuttaanya ebikwata ku nsonga ey'okwolesebwa kwe, engeri ekyamagero ey'okukyusibwa kwe, obutume bwe n'obumanyi bwe yalina ku byawandiikibwa eby'endagaano enkadde, wamu atera n'okubuulira kwe. Tewaliwo kintu kyonna ekyali kyakolebwa mu bubba. Era Pawulo anywereza ddala ensonga ng'alaga nti Kabaka Agripa yali amanyidde ddala ku bintu bino ebyali byasuubizibwa, oba ku bisuubizo bino bannabbi bye baali basuubiza, n'ebyo ebikwata ku ssuubi erya Isirayiri erikwata ku Masiya, ku kuzaalibwa okwa Masiya, obuweereza bwa Masiya, okufa kwa Masiya, okuziikibwa kwa Masiya, okuzuukira kwa Masiya. Era Pawulo naye anywereza ddala nti n'obulamu bwennyini ye bwennyini bwe yatambuliramu Pawulo obw'okwiganya abagoberezi ba Kristo nabyo tiyabikola mu ki? Mu bubba. Bonna abantu abaali bamumanyi baali bamumanyi, era nga kikkirizika nti ne Kabaka Agripa yali amanyi ku Pawulo ono. Ensonga endala y'okwo gye tusobola ate era okulambula ano mu 2:6 kwe kuba nti Pawulo alaga nti tewaliwo kintu kyonna kyakolebwa mu nkukutu. Jjukira ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo mu Yokaana 18:2 bwe yali amidde mu maaso ga Pontio Pilato, bwe yali n'agamba nti bali anukula eriye ng'agamba nti eri abantu bonna abaali bamusibako ebintu eby'enjawulo eby'obulimba, yayogera n'agamba nti yasomesanga mu lukale mu makuŋŋaaniro ag'enjawulo, era talina kintu kyonna kyakolera mu kyama. So Pawulo byali tebimukwasa nsonyi kubanga byali ayogerako abo bonna abaali bafaayo okubeera nga bamanya baali badde basobola obitegeera era baali babimanyi, ate era byali bituufu. Yali tayogera kuba nti yajjako mu musango. So ekyo kikulu nnyo kyakutegeera ensonga lwaki tugwanda okubeera nga n'emirimu gyaffe gye tukola mu buweereza gigwanda okuba nga giri mu kitangaala, ne lubeera lukuŋŋaaniro tugwanda okubeera nga bye tukola biri in the open, nga buli omu asobola okutuuka mu kifo ekyo, si kifo ekyesikusifu. Ate ne bubeera budde bwa kiro nga mulina olukuŋŋaana, ekitangaala kibeere nga kimala nti bye mukola buli omu asobola okuba nga akola ki? Abiraba. 2:7 kyava Pawulo ayogera eri Agripa ng'agamba, okkiriza bannabbi. Kabaka Agripa, manyi nga okkiriza. Kati awo nawo wakulu wakutegeera nti oluvannyuma lw'okwanukula Festo, Pawulo azaako kabaka ono gwe yali ayogera mu maaso ge n'obugumu ng'amugamba nti no okkiriza bannabbi. Kabaka Agripa, manyi nga okkiriza. Kati awakulu ategeera. Kikulu nnyo okutegeera nti Agripa yali ku lw'eggwanga n'okwatula mu Yudaaya. Yali ku lw'eggwanga n'okwatula mu Yudaaya. Era kikulu okutegeera Agripa ye ng'Omuyudaaya kyali kimukakatako okukkiriza ebyawandiikwa eby'endagaano enkadde ng'ekigambo kya Katonda. So Pawulo bwe yaleeta ekibuuzo kino eri ye, yakireeta olw'ensonga ey'okwagala okwanukula kwa Agripa kubeere nga kusirisa ebyo byonna ebyalowoozesa Festo nti Pawulo yali agudde eddalu oba yali alaluse. Kubanga omuntu yenna eyali akkiririza mu byawandiikibwa eby'endagaano enkadde yali tasobola kuwakanya na kwewozaako okwa Pawulo. Era Pawulo ekyo yakiteesa, yakyogera nga ayagala ono okwanukula kwe ng'Omuyudaaya ate akkiriza mu byawandiikibwa eby'endagaano enkadde asirise ebyo byonna ebyabimwogeddwako ng'ebyokugamba nti yali alaluse. Wabula n'ensonga endala gye tugenda okuba nga tunyweza yeeno wammanga nti kyali kizibu nnyo omuntu okuba nga yali akkiririza mu byawandiikibwa eby'endagaano enkadde eby'abannabbi, ate omuntu oyo ne yeesanga mu kifo kye kimu eky'okuba nti yali takkiririza mu Kristo Yesu, kubanga bonna bannabbi ab'endagaano enkadde baayogera ku Masiya n'okubonaabona kwe n'okuzuukira kwe n'enjiri ye. Ng'era Pawulo tulaba mu ssuula 2:6 ddala bwe twalaga bwe yanyweza ebintu bino. Era naawe eri gwe naawuliriza kino kikulu kyategeera ti omuntu yenna ng'olina amazima ag'okkiriza kiba kikugwanira okuba omwetegefu ekiseera kyonna okubeera nga osobola okuyimirira ku go n'oga defendinga
nga togakwatibwa nsonyi si kifo kikyokola kikyoyinza okuba nga osangiddwamu. So kati Pawulo yali yatulaze dda nti kyeyali akkiriza yali mwetegefu okukiyimirirako. Bwe kiba nga kituufu ne Agripa ayina kyakkiriza ku byawandiikibwa eby'endagaano enkadde, kano kaali kaseera ke, naye abeere nga ajulira kyekimu ku ebyo Pawulo bye yali ajulidde, owatali kukwatibwa nsonyi newankubadde yali ayitiddwa okuwuliza omusango guno. Naye ekyensonyi ennyo nga bwe tugenda okulaba mu 2:8 Bayibuli etulaga nti Agripa n'agamba Pawulo nti, oyagala kunsendasenda onfuule omukristaayo? Tali kuddamu kibuuzo. Naye newankubadde tali kiddamu mu mbeera eri direct nnyo, kye tusobola okuba nga tulaba nti tali kwegaana nti yali akkiriza mu byawandiikwa eby'endagaano enkadde oba yali teegaana bannabbi. Newankubadde nga yali tali kwegaana nti yali akkiriza mu bannabbi, nti naye kye tusobola okuba nga tulaba nti newankubadde nga yakosebwa okubuulira okwa Pawulo nga era Felix ne Festo bwe yali, tulaba nga Agripa yasigala mu mbeera ey'okuba nti yali takyusiddwa, n'asigala nga yeeyagaliza okusigala nga watutumu eri Abayudaaya nga Felix bwe yakola, wamu ate era ne Festo bwe yakola, nga ekigendererwa kyali kyakubeera nti Agripa asigala nga yeesigaliza ekitiibwa kye. Si yasoose okikola, tulaba Felix yakikola, Festo yakikola, ne Agripa n'enaddiŋŋana ekintu kyekimu. Ebitiibwa biwooma era ebitiibwa byagalwa abaana b'abantu, ne beerabira nti ebitiibwa byonna eby'ensi oba bye twegwanyiza ku nsi, bye twegomba ku nsi, byonna bya kiseera buseera. Ekisinga obukulu kwe kubeera nga oyitibwa omuweereza owa Mukama waffe Yesu Kristo. Bonna be tutya si be bagenda okusalirawo ddala ekyenkomeredde, waawe tugenda okumalira ebiseera byaffe eby'emirembe n'emirembe. Abaana b'abantu zimusanze abatya n'atatya Katonda oyo alina amaanyi ag'okutta omubiri n'okuzikiriza emmeeme ey'omuntu. So okusomesa kwa Bayibuli kutulabula obutatya bantu mu mbeera ey'okuba nti ne bwe tuba tumanyi ekituufu tugaana okuba nga tuyimira ku kituufu kubanga abantu banaagamba batya, tugwanira okuba nga tugondera oyo Mukama Katonda ffe. Ensonga endala gisobola okuba nga tutunulira mu 2:8 ey'okuba nti Agripa yagamba nti oyagala kunsendasenda onfuule omukristaayo. Ekisookera ddala kitulina okuba nga tunyweza, Pawulo yali talina maanyi oba busobozi bufuula Agripa omukristaayo, kubanga abasinga tebamanyi okristaayo bubeera bw'obutya. Era okwogera kwa Agripa kwe kwogera kwe kumu n'olunaku olwo kwe tulaba abantu nga bagamba oyagala kunfuula mukristaayo. Ffe ababuulizi b'enjiri tetulina maanyi gakufuula mukristaayo. Amaanyi agakufuula omukristaayo gali mu njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo oba gali mu Kristo mwene. Lwaki? Ekisookera ddala okulokoka si mulimo gwa muntu oba oyo abuulira oba gwe bali okubuulira, mulimo gwa Katonda. Mu nsomesa eya Bayibuli tukiyita monagistic, nti Katonda yekka yalina amaanyi agakyusa omuntu. Yokaana 8:36 Bayibuli tugamba nti oyo yenna omwana gw'aba afudde ow'eddembe abeera wa ddembe ddala. Ekyokubiri, Katonda yekka yalina obuyinza obusobola okuba nga bulokola omuntu mbagirawo oba oluvannyuma lw'ekiseera kiki ekiwanvu. Ag'amaanyi gali eri Katonda yekka. Ebyo eba tebitegeerekeddwa bulungi, wabeera wagenda kubeerawo kye tuyita obuki obwangu. So ekyo tukitegeere ddala bulungi. Gwawuliriza oba no bali tokimanyi, tolina muntu gw'osobola kufuula bw'oba walokoka, toyina, wabula oweereddwa omukisa ogubuulira enjiri. Enjiri yeyina mu yo mulimu amaanyi agasobola okufuula omuntu, kubanga enjiri ekiikirira Mukama waffe Yesu Kristo, era ye yekka alina amaanyi agakyusa omuntu. Obulokozi mulimo gwa Katonda, si gwa muntu yenna. So tetulina gwe tufuula, wabula ye Katonda yabafuula okuyita mu njiri ye. N'ekirala ekikulu ekyokwogerako, kwogera kuno okulala Agripa kwe yakozesa okwogamba nti oyagala kunsendasenda onfuule omukristaayo. So omukristaayo yaani? Tulina otegeera nti mu Bayibuli ekigambo omukristaayo kirabika emirundi 3. Bwe tuba tutunuulidde ekyandiiko ekiri mu maaso gaffe, tusobola ogamba guno gwe mulundi ogusooka. Omulundi ogwokubiri tusobola ogulaba mu Bikola Batume 11:26. Omulundi ogwali mubereberye ddala abakristaayo mu Antiokia we bayitibwa abagoberezi ba Kristo we bayitibwa abakristaayo, okwo nga kwe tutadde ne Peetero ekisooka 4
16. Naye bwe twogera ku Mukristaayo tutegeeza ki? Tutegeeza omuntu oyo omugoberezi owa Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo abeeyita bakristo bangi, waliwo n'abeeyita abakristaayo bangi, naye omukristaayo owannamaddala si ye mukristaayo kubanga taata yali mukristaayo, kubanga maama yali mukristaayo, kubanga jjajja yali mukristaayo, anti yali mukristaayo, anko wange yali mukristaayo. Abo si be twogerako, abo si bakristaayo kusinziira ku nsomesa ya Bayibuli. Omukristaayo okusinziira ku nsomesa ya Bayibuli Yokaana 1:12 paka 13, abo bonna abaamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda ne batandika okuba nga bagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo. Taatawo takuzaala mu bukristaayo, wabula owulira enjiri n'otegeera obutukuvu bwa Katonda, obutuukirivu bwe, ekisa kye, amaanyi ge, obuyinza bwe, obulamuzi bwe n'obusungu bwe eri ebintu byonna ebitali bya butuukirivu, n'otegeera n'obuzito bw'obusungu bwa Katonda obulindiridde abo aboonoonyi, n'ogenda maaso n'okuba ng'okoowoola eri Mukama waffe Yesu okuba nga akusonyiwa ebibi byo. Naye ate era kikulu nakyo kino okuba nga tukyogerako nti bannabyafaayo abakola okunoonyeza ku bukristaayo balaga nti ekigambo omukristaayo mu kyasa ekyasookera ddala ekyo Agrippa kyalimu ne Pawulo n'abalala, mu biro ebyo omuntu nga bw'aba ayitiddwa omukristaayo kyali kigambo ekyali eky'okuvvoola, kyali kigambo ekyali eky'okuvvoola. Lwaki? Nti mu biro ebyo abakristaayo baanyoomebwanga nnyo nnyini ddala era tebaaweebwanga kitiibwa. Okwanukula kwa Agrippa wano si kwa bulungi. Mu mufunza ayagala mbeere ekitundu ku ekyo ekinyoomebwa, era nga bwe kityo bwe kiri ebbanga lyonna ne kaakati, nti obunyoomi bw'amaanyi nnyo erife abantu abagamba nti tuli balokole. Kubanga jjukira mu kyasa ekyasooka omuntu bwe yali afuuse mukristaayo yayigganyizibwa, battibwanga n'ebintu eby'enjawulo ebyabatuusibwangako. So baali bakirabanga ekintu ekitagwanidde kubanga omuntu abeera ekitundu ku kyo. Naye ng'era bwe twalaze mu Bakolinso ekisooka 1:23 nti enjiri eri abamu kyakwesittala ate eri abala kya busirusiru. Ffe tujja sigala nga twekuumira ku njiri kubanga tumayidde ddala nti okubuulira okw'enjiri ge maanyi ga Katonda era mwe tulabira n'amagezi ga Katonda. Olwabiri 9 lulaga nti Pawulo n'amugamba nti nandisabye Katonda olw'okusendasenda okutono oba okunene, si ggwe wekka era naye ne bano abampulira leero kufuuka nga nze ewatali kusibibwa kuno. Nti tulaba nti Pawulo kino amaliriza okuddamu Agrippa ng'amulaga nti yagenda mu maaso n'omusabira, amusabira wamu n'abo bonna abaaliwo. Katonda oyo omukulu ow'ekisa oyo yekka alina amaanyi agalokola, abayambe abafuule nga Pawulo mu bufunze abafuule abakristaayo. Yeremiya 13:23 tulaga nti no Omu-Ethiopia tasobola kuba ng'akyusa endabika ey'omubiri gwe newankubadde engo okukyusa obutolobojjo obuliko ku lususu lwayo. So Katonda yekka Pawulo gwe yasaba okuba nga afuula abantu bano oba nga abakyusa. Teyasaba muntu mulala alina kuba nga lina yakimanyi amaanyi tegaali mu ye, wabula ky'atabasabira kubanga bambala enjegere zino ezaamuliko. Ne bwe kiba bulokozi, Pawulo yali amanyidde ddala nti Katonda yekka yali asobola okuyamba abantu bano n'abajja mu buzibe bwe baalimu. Bw'oba otunudde olwa 3 paka 32 Bayibuli tugamba nti kabaka n'agolokoka n'owessaza ne Berenike ne bali abaali batudde wamu nabo. Olwa 3 bwe baddayo eka ne boogera bokka na bokka nga bagamba nti omuntu ono takoze kisaanidde kumussa oba okusibya. Agrippa n'agamba Festo nti omuntu ono yandiyinzizza okuteebwa singa teyajulira Kayisaali. So kati zino ennyiriri waliwo namwe ebyokuyiga bye tusobola okutegeera. Kimu ku byo kwe kutegeera nti Kabaka Agrippa wamu ne banneebe newankubadde tebaakyusibwa, naye baategeera ensonga y'okuba nti Pawulo teyaliiko musango kubanga bo bennyini baagenda mu maaso n'okweyatulya nga bagamba nti teyaliiko musango gwonna era yitagwanidde kuttibwa newankubadde okusibibwa. Era be bamu abaagenda mu maaso newankubadde nga tebaamusumula
okubanga bagamba nti singa yali tajulidde eri Kaisaria teyaligenze namaaso yali badde akolaki ateebwa. Naife kye tulina okuba nga tutegeera mu bino byonna nti Katonda olw'enkola ye enteekateeka ye yali kyateesa nga kigendera ddala mu maaso n'okuba nga kituukirizibwa. So byemu ku ebyo tulabye olunaku olwaleero, era nga kyenjagala okuba nga nnywereza ddala gwena awuliriza nti tetugwanidde kuba nga tukwatibwa ensonyi ekyo kye tukkiriza kasita tutegeera nti tekiri mu kuwakanya kwa byawandiikibwa byonna, kibeera nga tukimanyidde ddala nti tukyekkaanyiza mu bulambulufu bwakyo okuva mu byawandiikibwa, era tulina okuba nga tuli beetegefu mu bukakkamu n'obw'ekitalo okusigala nga tuyimirira ku ekyo kye tukkiriza, obutakwatibwa nsonyi enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okutegeera nti amaanyi agalokola tegali mu ffe wabula gava eri Katonda yekka yalina amaanyi n'obuyinza obukyusa omuntu mu kiseera ekitono oba ekiseera ekiwanvu. So Mukama waffe n'abakkiriza ate tunatandikira nate okuba nga ate twekkaanya ku lugendo Pawulo lwalina okuba nga atandikako ogenda e Rumi. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mwe mwenna. Amiina.